Bana neyanziza buli muntu yenna yafunye ka video kange n'akalaba nekimukwatako n'abanga asobola okunyamba nampereza obuyambi buno obuntuseeko olwaleero badde neralikiya kyengenda okuwa abaana naye Eid naye ntuseeko alhamdulillahi rabbil alamina. Allah abadizeewo we mujje bannange, Allah abaweere ddala abamalire byonna. Bannange neyanziza ndi musanyufu nnyo neyanziza neyanzeege neyanziza obubaka bwange buntuseeko bulungi nsanyuse ndi musanyufu nnyo n'abaana basanyufu nnyo basanyufu kuba badde bambuuza Eid nga simanyi nange agakatonda nga obwongo bwesibye naye kati njiraba kati weeri eyingidde kati eri mu ddiiro. Tutuukidde obadde olowooza ki? Mwe mutuukidde nga tonnatulabako nga sinnabalabako nga makale mbadde sisuubira nti nno mbadde muyinza okujja esaawa eno nga manye zino ziriply bijja kujja luvannyuma kale bijja kujjamu koleetikoye naye ngenza okulaba okubanga wakakwata aka video kange mu wiiki teweze naku zibadde 3 abantu Allahu akbar abantu bayina omutima bannange omusaasizi mwebale kuba na mutima musaasizi nsiimye bannange nsiimye ndi musanyufu nnyo ebyensusso ndabidde ddala obulamu bwange buyina engeri kati ndabira ddala nga obulamu bukyuse bulina engeri bwempulira nina engeri gyempulira olaba kuli okwekubagiza kwenebanga nekubagiza okuva lwewajja n'okwata ka video sikulimba nalabira ddala nga ntuuse nga wakakwata video nalabira ddala nga obulamu nga nina bwempulira. Essuubi lyava ku ki? Essuubi kwe lyava nkugambe nti oba kuba najja nkugoberera ebbanga nga nkugoberera nga ndabira ddala nga nange mbutuufu we bayambidde bali nga ndaba ate omulimu ne bayambye ng'ebizibu si bye biri awo ebinene nnyo ate neŋŋamba ate nze ow'oguzibu weewaawo kale sijja gamba nti gwe gunene nnyo ogusembayo naye era kizibu okiraba neŋŋamba nange nja kuyambibwa insha Allah kale nenteekamu n'okusaba okitegeera naye ngeri wesitaveera ku simu nagenza okulaba komenti gye ziri bikoze bitya ng'akantu wakasuddeyo bannange nasanyuse ate nga abaana batandise dda okunkubira essimu nagenze ku TikTok nga abaana bantaddeyo dda ekigodo ekyo ekigodo kyafuuse ekigodo obeta buli omu ambuuza ekigodo walya ku kigodo tubulire ekigodo kiwooma kiti mpulira nga bankubira essimu ne mbagamba bannange saalya nalya mmere ekigodo ekifisa kirya nali sinnalya kifi naye nga buli omu ekigodo kale ekigodo ekyo kyatambudde bannange kankubuulire nagenza ogenda mu TikTok nga gye kalya kashoti k'ekigodo ako naye munnange neyanza kavitoni alhamdulillah rabbil alamina onkoledde amakulu onkoledde ekyafaayo nze sikitenda Allahu akbar kyendiko nze nkimanyi so yeyembera gye tulimu byonna akuwe haki zonna ze weetaaga n'abalongo abakuwa oba obaagala nange yabampa Allah naye saaba musaba naye yabampa naye naawe ajja bakuwa ne haki zonna nga bw'ozaagala ne kameramani oba azaagala naye bazimuwe amina akaseera kasanyu nga abalungi abatulaba wetuti we twagala programu zaffe zitambule mu mbeera nti twagala etuuke esanga omuntu mu mbeera mwali ate bwe tumala okugikola ebereka embeera gyekyusa obulamu bwe twali mu mbeera ya kunyumya kino nakiri nga kwegamba bikwata ku mutima olwaleero bwe twogerera essanyu muliraba mukyala Nasejje Masitullah kati olwaleero tusanyuka twogeramu kolaba nti obulamu bikoze eki bukyusa olwaleero abadde tamanyi kikyanaawa abaana naye olwaleero we tutuukidde abannayuganda bannaffe mwatukwatiddeko bambi okwetola ensi yonna yonna abatuwadde 3,000 abatuwadde 2,000 abatuwadde 10,000 abatuwadde 6,000 abambi mwebale nnyo mwebalire ddala nti yensonga lwaki tusobodde okuba nga tusobola okufuna ebintu ebyo ne tugamba nti katufunireyo abaana akasawo k'omuceere katubafunireyo ku kawunga katubafunireyo ebijanjaalo kuba eyo emmere esookerwako emmere tebula
tabula mu nyumba then tugamba nti ne mu mbeera endala ebintu byonna nga ebijja bitambula sukaali byonna ebisooka okulaba nti kale obulamu bukyukamuko ate tusobodde okubeera nga tubituukako kati katusabe Katonda asaasire kuba omulundi ogwasemba twayogera ku kyalaani nti ekyalaani okitegeera ebitagambika nkitegeera kindi mu mutwe kuba nkyagala era singa tufunye omukisa tufune ekyalaani bannange ekyekyalaani ndabira ddala nga kijja kunzivuunula gwe mulimu ogusobola okukuuma abaana bange nembeerawo ng'abaana mbawadde obudde ntunga n'enzijuza n'entwala ewantu n'entunda okitegedde n'enkomawo kakati si kwegamba nti buli kaseera ngenda fuluma ennyumba kati ekyalaani kijja kunkuumira abaana abato ate nga mbawadde obudde bwabwe nange okubanga kituteeka mu bulamu obw'enjawulo okitegeera kuba tekigenda kuvaawo leero oba nkya kale so mumbeera bwetyo kantuseera eddoboozi lyange eri abatukwatiddeko n'abatannatukwatirako nti kale kati essanyu lizze ery'emmere mwenna mulirabyeko lizze mu famire eno kati kyengenda okubasabira ddala ngenda kubasaba nti tusonde sente z'ekyalaani ekyo tufune ekyalaani ekyo ekisobola okuba nga kimukolera ebyo byayogeddeko mu bukugu bwe obw'ekyalaani ate asobola okubeera nga ate atambuza famire mpola mpola zijja mbategeeza nti puroguramu weziti njagala nnyo ne tuzikola ne tukola enjawulo mu bulamu bw'abantu tetutunuulidde bagaggawaza kuba bangi nnyo balina ebizibu eby'enjawulo naye ati si tutuusa obulamu bwabwe lyessanyu lyaffe era nze wano wendi ndi musanyufu nkiwa naawe ali eyo eyatukwatiddeko n'atannatukwatirako eraba ku mbuzi eyasooka manyi nti naawe oli musanyufu mu mbeera efaananako twali otugambe nti omwezi ogw'omukaaga wagusasula ogwokutaano gwe nasasula guno gwe tulimu wagusasula kati weguggwerako giba mirango nyabo kaakati nyabo tumulinnyelinnyekoko akatonotono eriyo munnaffe eyatuwadde omwezi ogw'omukaaga ono renti wa Land Road omwezi ogw'omukaaga guli omwo neyanzeege Allah amuddizeewo wajje bannange barakallahu fiikum yeebale nnyo yeebalire ddala neyanziza bannange neyanziza bwongerwa bagamba bwongerwa oyo omukyala bamuyita Namulindwa Kalo asinzira mu bitundu by'e Dubai era yagambye nti Katonda wanayongera omusaasira akyayinza okusigala nga akuwa renti meezi egiddako gyonna neyanziza bambi Namulindwa Kalo neyanzeege maama neyanzeege omwezi guno kaneebakemu bannange badde n'otulomanyi tukubulanga bakubanja mumbeera bwetyo ne tubeera n'omukyala Mariam Massa ono omukyala muyimbi mukyala muzadde nga bwenzijja mbategeeza aliwo nnyo ku lw'abaana era naye bwe yawulidde nti ensonga z'abaana zabaddemu nnyo zakutte nnyo ku bantu so naye n'agamba nti mudduke mangu amugende ate mulabe ku baana abo mulabe nga ate nabo futaali atuwala maama ku muzikiti abafunira ekyokulya ate tebabeerako kyebakola kye bafuna so omukyala Mariam Massa naye baasaaye wetu weefaananye ate era naabira nga atukwatiddeko kulaba nti n'ebyo tusobola okubeera nga tukola tukwate wamu okubifuna ebyokulya tukwebaliza ddala omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi munoonyeeko ku YouTube channel ye neyanza nnyo maama neyanzeege neyanza maama Mariam barakallahu fiikum Allah akuddizeewo wojje bannange neyanziza nze kyemunkoledde kikulu Allahu akbar kale n'omukyala Olivia okuva e UK ebaasa yiye mu mbeera y'emu nti naye yatukwatiddeko ye atazakikola nnyonyonyo era nange njagala okutuusa okwebaza kwange eri omukyala Olivia nti buli nsonga ejja ng'erimu okuyamba nekirabikira ku mukutu gwaffe guno gwe omusaale gwe asookera ddala walifuula katala yaalyo nti oba omukutu guno twesanga tuguzimbe wamu naawe simanyi nakumanya kubanga nti buli wekijjamu okuyamba oddukirawo so ne mu mbeera wetu naye yazze n'abeera nga naye atukwatiddeko mu mbeera yonna gyatukwatiddeko okulaba nti era tutambuza obulamu bamuyita Olivia ali saidi ze UK maama neyanza nnyo Olivia mukwano neyanzeege era namulabye ne mu comments naye neyanza nnyo neyanzeege maama Allah akuddizeewo wojje Allah abongere bwongeza abatuwangalize bannanga abatuwangalize mulabe ne kubazzukulu abasembayo eri
bannanga abawangalize ddala batubeerezeewo abantu ab'omugaso ng'abo Allah abawangalize ddala naye neyanziza maama bannange neyanziza kale waliwo omukyala bamuyita madamu Jane yeeyiza mu kibuga mu Kampala mwakakalabiza emirimu gye makyazi tusobodde okufuna ensawo y'omuceere nate ye yatuguliddeyo kilo ze z'omuceere ziri mu kaveera wa katono n'atugamba mujje waka muzikole ki muzikime naye nga omanyi nti tuba tunoonya obuyambi ffe tetulina we tugambira nti kino tetujja tutuuka wano oba wano era twagenze ekawempe ne tujjayo omuceere ogwo tugamba tujja gukuletya kwa abaana bagukola ki bagweta nga neyanziza nnyo maama neyanziza na mami Jeni neyanziza nnyo neyanzega gutuuse ngulabye neyanziza nnyo ojja kugulaba mu kilo ziizo ddala yagambye nti emboozi ye nkutteko nnyo njagala okwebaza Maimo Hajati Maimo nkwebaza webale nnyo okuba nti watukwatiddeko njagala okwebaza Namulindo Akalo nakusomyekaawo njagala okwebaza Nagayi njagala okwebaza omwami Kigundu Kibirige okuva South Africa nkwebaza nnyo njagala okwebaza omwami Nsamba Mudasiru ono ali South Sudan nawe nkwebaza nnyo okubira nti otukwatiddeko maama wange Margaret ne mama wange yavudde Margaret yavudde mukamali nagamutabanye n'emboozi kijje wakoze dayira bannaye maama nga neyanziza bannaye neyanziza nnyo neyanzege maama mugole nno mama wange mugole maama esala yebeere ki balongo Allah amuwa abalongo oba amuwa banna oba basatu Allah abamuwa abamubeerezeewo amuwa essanyu eryo kale bambi amuwe n'essanyu ly'obufumbo bulemu okubeera ate ng'obwaffe Allah amugondeza omusajja abawangaaze mu mbeera ennungi kale bambi abawe ezzadde mu bungi bwe baba balyetaaga ng'ate nga lya ssanyu okitegeera bambi essanyu lyatalabangako alifuna embufumbo bwewe bulemu obeeramu ebya goziriini ng'ebyange byali naye ye bibeere kalamba baaba amaleyo bumazi amina yesala yaffe eyo mama wange Margaret thank you so much webale kubeera ng'ogobera program zange njagala okwebaza omukulu Kibirige okuva UK then omukyala Eva era still okuva UK mwebale nnyo mwebali eddala mwabamu kubasookera ddala mukulu Kibirige ne omukyala Eva mwasookera ddala okubeera nga ate muvayo okulaba nti ensonga zino tuzikwatako bulungi nnyo njagala okwebaza Princess Lavia Princess Lavia ono ye munna struggle kitambuza side eri ewa Bobby Wine naye olaba nti era mu nsonga weziti naye yakwatiddwako so munnaffe Princess Lavia nawe tukwebaliza ddala naye yatusuubiza ina embeera gyatusuubiza nti maaso awo eba biteredde waliwo ebikyamukutte ajja kubeerawo embeera gyatulirawo either eba ya rent oba either yabadde ya kyalan simanyi nja kuba nzijjukira naye nga tukwebaliza ddala waliwo abatusuubizaayo pampa tetusobodde okubeera nga tuzifuna kati naye batugabye Crocktown tujja kuzifuna abatusuubiza renti mbagambye then waliwo ekintu ekyalira ekya zone board waliwo abantu balinga ba mirundi ebiri omanyi ffe buli kirowoozo ky'omuntu kiwa ekitiibwa ku mukutu guno abantu abo ne batugamba nti waliwo ayina emizigo gy'abapangisa gundi eno enakawuka kule nakawuka omulala natugamba agiina matugga bantu ba mirundi ebiri naye nga bo kye bagamba nti osobola okugenda ne bakuwaako ennyumba buli omu ebirowoozo byabadde byebimu nti osobola okugendayo ne bakuwaako ennyumba okubeeramu so kati nakyo kyabaddewo bannange abansuubiza mu ngeri eyo ali omu yenna bali babiri omu alina emizigo gye giri matugga ali oba Saudi Arabia omulala alina emizigo gye giri ku Nakawuka Nateete Nakawuka road olwo naye alinayo emizigo gye naye agamba nti asobola okukuwaako ki luomu nosooka obeeramu so kati simanyi gwe ndowooza eri kine plan zo zibadde kiwano woobeera kati wembeera sibeerawo nti ninawo plan mbeerawo kuba nali neetaasa ew'okuteeka abaana okitegeera ow'okusula Kalandi Road yali amaze okungoba eri waggulu awo ennyumba eyagwa eri ate nayo yakutte nnyo ku bantu webale nnyo kaakati ate eno gye nayingiramu nakubuulira ebizibu byayo nga tetonnya tulinga abali ebweru ngikuba bwetonnya osulira ddala ebweru kaakati Land Road ate nangobayo nali nkigumiikiriza nga tulembeka n'abaana ekiro
naye ate landiroodi n'afulumya kati okubeera wano sibeerawo nti ninawo bizinesi wandabye siinaawo ka bizinesi ndiwo nti kuba nti ne basaawo ki abaana so bwe mba nfunye omukisa ogwo siyinza gugaana taata mbaani agugaana bamaama munnange neeyanziza siyinza kugaana sisobola siyinza kugaana era bwe baba bagimpadde bannange neeyanziza neeyanzeege so ye mbeera abatuwadde endowooza eyo oba batuwadde ofa eyo namwe tugenda kubatunuulira nnyo olw'embeera nti katutegedde tufunye ekifaananyi kituufu nti wano mukyala talinawo nti eno puresha mba ngikendezezza eyo ey'okusasula obitegeera tuyinza n'okugamba nti abadde atusuubiza renti owa buli kiseera aba renti ow'eno ennyumba ne tugamba nti kale zibeere ez'okulya zidde ku byokulya ne matiriyo gwe ŋŋenda obba nga nkozesa kuba bwe mba mumpadde ekyalaani ŋŋenda kugula matiriyo bino ebitengi byentungamu ensawo z'ebitengi matiriyo ono gwentungamu obugoye bw'abaana nje ŋŋenda eyo n'engula bino ebiteeteeyo oba by'Abafiripayini biba biwanvu nnyo bikoma eri byenkomolakomolamu obuteeteewe bwo nembunyiriza nenkagolola ne kaba ka mulembe nenkafunamu kyenjagala okitegedde omanyi nti no saakubuuza nakubuuza nti ye omwami oyo yakutulugunya n'akujja ku kkale y'ebifaananyi bitwalabye omugjawo n'ettama ne ligenda bannange omwami wamusangawo kati nno munnaye eva mbi okumusanga nali ndi eyo nkolese kuko omanyi nze nkoze emirimu nakola obukozi gwe sitakoze gye guli gye sitakoze bwamalaaya sibukoze sikoze bwamalaaya nayoza engoye olugalo luno olulaba lwafa kwoza era lunuma era nkozesa bulaje engoye kati z'abantu nenzivaako kati nali nkola bukoze eseguku eyo ne bankubira essimu ajati naŋŋamba yali neiba waffe ewaka nangamba ali wano omusajja ayagala okuwasa onoobeerawo n'okola obukozi onookoma watoofumbirwe onzaja ati abasajja abalabira abo nti omulungi nnyo bikoze bitya dokita nonno dokita munnaayo nga nzija nga bamukubira ssimu ku makya nga bamugamba keera olaba omuwala ono nali mulungi nnyo era bajja kugamba abaana be nasoma nabo nali mbooko aye olaba nange enjenyumya nali mbooko naye wandabye najja neyamugamba keera ku makya omulaba obulungi bwe nga yakazuukuka yakeera kati ate nze tebaŋŋamba nti azze ŋŋenda okuvaayo misenge nga wali mu ddiiro okitegeera nga sibimanyi ŋŋenda olaba gayi atudde awo ne baŋŋamba nno yoyo kati genda onabeko wekoze tyo etereze mwogere nga batuwa gaapu eyo munnange nga tutuuka ku nzikiriziganya yanyanjula munnange tolowooza nti yantwala bya kipakupaku yanyanjula nankuba embaga naye simanyi munnaye ate wagye yayonoonekera munnange nakakana nga nfudde ekisasiro naye yeetereza akomewo nedda taata saagala waliwo okwetereza mu bulamu nkugambe ne bwaba mugagga atya yajja n'obusente kwe kumpeeyo essimu gye nkwata nenoonyezaako ebinankani byange ya bbeeyi lava tezinnaba kuyingira nnyo muno zitegedde ya bbeeyi simu kuba yaŋŋamba agigula akakadde kamu emitwalo 2 yagindeetera ku Yidi lwe yadda okuva ebweru nampa ekirabu nanteerako n'emitwalo aga kumba nsendasenda nensooka ŋŋana kuba yali andi wano agenda okugenda agira bwati kati okujja okulwanira ewaka ng'olwo nagaana dda essimu ngiyina najja nebaŋŋamba nayidde ewaka bambi ayinza obba ateredde kale mweyo kyansi eyo gye namuwa nafuna balongo kati agenda kwetereza biki saagala olaba n'obufumbo bundi wano bannange mpulira bwantama yantamye obufumbo abamu bankwanira ku bifaananyi ebyo ebiri ku Facebook ebyo obitegedde tebannamanya oli gino kati bwendi kati bankwanira ku biri ebifaananyi eby'emyaka 2 egiyise emabega okitegedde eri ne boogera agagambo gaabwe ne bakuba ne vidiyo kati ate we bakubira vidiyo essimu nze nina bwenyiga nentereza obitegeera ebyessimu ng'obiruddemu olina woonyiga neekutereza n'oteekako vidiyo ng'oli pulinti muzigo kaakati kyova olaba nti
sinnaba kwanguwa nnyo ebyo kale ndabira ddala nga bakuntawaanya kunnyingirira mu bulamu muwa obudde bwange omanyi omusajja omuwa obudde n'olema obbuwa abaana kati ate muwa obudde bwange naye n'abasajja babbebi babulimba ajja okulabira ddala oli mukalabufu n'alyoka akuwaana oli mulungi nnyo gwasinga kumba alina kyayagala ye yakukubye edda akafaananyi n'akooza saagala kati olaba ne munda eyo lwakuba gundi mugikwatira bweru naye manyi mukwatira munda baakafaananyi kali kennyini engeri gye tugwa kimaafiya okitegeera kwegamba omufaliso tugwa kimaafiya tulina omufaliso gwaffe nga bwalaba famire bwe tugwako ne twebaka ebigere ne tuteeka wansi kati ebigere byali bituluma nga bituzimbye ndowooza seminti neŋŋamba oyo neiba wange abadde awo bambi oyo omukyalo nja muneebaliza nampaayo akafaliso naŋŋamba abaana ate kabeebake wano ate gwe webake kuli n'abalongo mugolole ku magulu naye twasanga tugafunyiza olwa seminti oti twagala gakoonayo eri okitegeera tugwa kimaafiya era ewantu eyo si ewalungi ennyo so kale kwegamba neyanziza bambi Allah akumpangaalize olabe omuzzukulu asembayo ow'omukaaga azaalibwa omuzzukulu w'omukaaga omulabe ng'okyali ku nsi waliyo n'okukula okutama tolaba omukazi simanyi emyaka 2 simanyi mmeka naye ng'enviiri zikyali nzirugavu n'amannyo nga mwegali mu kamwa ng'atambula baamulaga kubuka eddooko namulaba ng'atambula ng'anokulima akyalima kati gwe bibiri tobyagala mbyagala nga ndi ngoyo g'ogambye naye bagambye buli omu akaddiwakootakoota olya nnyo chipusi bw'oba olya nnyo chipusi ogenda kkoota naye oba omanyi tolya chipusi ebyo kubyettanira ebisiikesiike lyako ku boyiro naawe owangaale tukyakweta wali mu nnaku zo tewalyaga chipusi naawe kati olaba omumwa oguyitibwako chipuchiki twakyusa n'enjogera tubita bichipuchiki nakati mbwetaaga era bwe maafunyeyo akati kabuto tokaleese era ku Yidi nja busiikirako abaana awo okusooka awo ng'emmere tennajja basooke babwesale naawe ebintu ebyo naawe obimanyi basawo babitugaana nabo babirya teriyo atabirya kale kwegamba okuwangaala simanyi Allah kiba kirabo kya Katonda kuva eri Allah twabimulekera naye nga si kwegamba nti kulya bisiike buto talwaza ffe eddiini yaffe buto talwaza kuba butaava mu bimera kati tulina kunywa mata nnyo nakulya nnyama ate kaakati ennyama nnyama ndabira ddala ngenda kugirya kale newe nagirirako ng'ennaku wiiki nga 2 era okuwangazi mbulaba nga bweyongedde amina kale wetutyo tubadde atwongera okubebaza mbebaza nnyo mwebalire ddala atugenda kuba ale tukwatagana mu programu zaffe eziddako tujja kuddamu okukola program ku mukyala Masitullah singa tunaaba tutuuse ku kirala ekinene oyinza okugeza ng'ekyalani singa tunaba tukifunye tujja kuba in position okuba tusaako program efaanako wetu singa tunaaba nga batukyusiza mu kifo ne tuva mu nnyumba gye tulimu nga tulina ennyumba endala gye tugenzeemu nakyo tuyinza okukibatuusaako so n'ebifaanana bwe bityo kyonna ekigattako kwegamba nga gwatula bwejja kubeerawo naawe olabe nga essuubi weeriri progress weeri wojja okulabira kamera yaffe ng'etuuse okulaba nga ate tubatuusaako ebifaananyi ebyo so weebati wetubadde njagala okwebaza Katonda atusobozesezza okuba nti programu eno ebaddewo neneyongera okwebaza Abanayuganda abangi abazibu abatukwatiddeko nze Lujja ne muganda wange Tone Moses Rukundo mbebaza nnyo mwebali kubeera basajja bakozi nakukwatira wamu okulaba nti Abanayuganda tubasitula mpola olw'omukisa guno Katonda gwe yatuwa y'ensonga lwaki tujja mu bifo ebifaanako weebiti akuuma takumira mpeera paka programu eddako.